Honorable Yusuf Nsibambi ombaka mu parliament yakikirira abantu b'Amawokota South ku tikiti ya FDC yegasse ku kibiina ekiri mu government ekya NRM. Yusuf Nsibambi okola kino kidiridde okuwangulwa akalulu akakaggwa akalunga naku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka guno. Bino bizenga Yusuf Nsibambi ne banne baganze wa President Museveni nga bagamba nti bogerezeganya naye ku nsonga ez'enjawulo ez'okutaba sibe n'endala. Yusuf Nsibambi tuyinza omuyita outgoing member of parliament wa Mawokota South mu bufunze kati wa NRM. Bwabadde yegata ku NRM agambye bwati, when I talked with President Museveni, I realized he is a good person who listens to everyone. That is not what I experienced on the opposition side. About 150 of my supporters are ready to join NRM. They are tired of fights and want talks. Agamba we yasinkana President Museveni yakizuula nti muntu mulungi nnyo awuliriza naye ate tasobodde kukifuna ku opposition. N'agamba nti abawagizi be oba bamugobera 15 bali ready oba betefutefu okujoininga ekibiina kya NRM bakoye entalo baagala kwogerezeganya. Yusuf Nsibambi mu bufunze bwatu bwayogedde. Nsibambi byatandika omuddugalira oluvannyuma lw'okuwangulwa akalulu mu Mawokota South ke yeetabamu ku tikiti ya FDC n'ategeeza nti akoledde abantu buli kimu kye yali asaanidde okubakolera. Naye agenda okumaliriza nga polling stations we yakola ebyamaanyi afunye obululu 7 obululu 10 obululu 3 akalulu kamu. Awo batandika okuteekateeka okusinkana President Museveni. Mu kwagala okusinkana President Museveni efanya ebyafuluma yategeeza nti bali ku nsonga ya kutaba sibe, reconciliation, peaceful transfer of power n'ebirala. Olwaleero yeenaanise essaati ya yellow erimu obukuubo bwa bbulu bwa green ow'amazzi n'agenda ku kitebe kya NRM. Waliyo Ssabawandiisi wa NRM Todongo, Speaker of Parliament Anita Amongi n'abalala okusobola okumwaniriza. Era bamwaniriza ng'agamba nti bwakusendasenda abagizi babasoba mu 15 nawe begatte ku NRM. Bakooye okulwanagana, baagala kwogerezeganya. So yamaze okuyingira. Ebifaananyi biri olwafuluma ebyalimu Nsibambi, Kabuusu Moses, Faruku Ntege n'abalala bagwa mu kkowe eryo ab'opposition naddala bali ku ludda olwa NUP baavaayo kubivumirira nga bagamba nti ekisooka yabawayiriza ye teyabadde mu abo bo tebabadde mu abo abagenza okwogerezeganya kubanga ye yalina minutes zonna ng'agamba aba NUP baali mu DF yali mu Saturday with president wa DF yaliko ne ku CBS ng'agamba nti Nsibambi bw'abakakasa nti waliyo yenna yenna wa DF aleeta obukakafu era ayogera erinnya lyonna kuba yamuwa olukusa n'amugamba nkuwadde olukusa yogera yenna gw'ogamba nti yali mu nteeseganya zino. Mu kusooka abaagala emirembe mu Uganda basanyukira ekya Nsibambi okusinkana President Museveni ne banne era nga bagamba nti okuteeseganya ne President Museveni kyekyoka ekisobola okuleetawo emirembe mu Uganda because amazeewo emyaka 8 agenda kukwatagwana mu 5 kizibu omujja mu buyinza nga oyita mu kaluluso ekisobola okukolebwa kiri kimu kyokka kuteeseganya era abasinga bakiwagira. Naye kino ekyokuvayo kwegatta ku NRM reaction simanyi wegenda kubeera kubanga wano target ya Nsibambi yinza obbanga ya minister yagala kubeera minister kubanga ekisooka muyivu munamateeka asomeseza amateeka emyaka 25 n'ebirala musajja mugagga ng'omutuusa agamba nti abadde anoonyayo ssente tosagamba nti abadde anoonyayo position kati abagenda naye bakabuusu bafaluuku Ntege n'abalala bagwa mu kkowe eryo kibalekawa ng'abantu kubanga bo badde beesiba ku kino tuteeseganye ne President Museveni asobole okuva mu buyinza kubanga bwe batuteseza n'ekizibu okuva mu buyinza kati olwaleero ye Nsibambi ng'omuntu agenze officially neyegatta ku NRM era kati tumuyita muna NRM wadde nga ku parliament ekisanje kyamalako mu mwaka guno mu mwezi ogwokutaano akyali wa FDC. Naye oluvannyuma lw'okusisigana President Museveni FDC nga yo yafulumya statement ekisooka ng'egamba nti
yo teri mabega wa bino ebyansibambi era teyakitegeddeko nti Nsibambi ajja kugenda ewa President Museveni era n'abyegaana. Omuntu yali asinkanye President Museveni ne bagenda mu nteeseganya n'asigala mu kibiina kye n'asigala ng'akyatambulira mu kibiina kye Mao yekka lwakuba nti oba President General. Abasigadde bonna balese ebibiina by'obufuzi nga bimaze okwabulukuka nti okusinkana President Museveni kyokka wano ng'ewaffe mu Uganda oba okusinkana ali mu gavumenti nga goliwo opposition ekyo kiba kibi saakiririgo nti kibi ng'ebibi ebisinga nti opposition kyabakoze abeera amazeeyo aba akoze buli kibi kyonna kati okusinkana ne President Museveni n'atuula wali nga gwoli wano oba okwegatta ku NRM kyekibi ekiba kimalayo byonna. So ye amaze okikola agamba nti abawagizi be bakoobye entalo bakoye okubeera mu fight buli kaseera ono walwana President Museveni bwalwana gavumenti baagala okwogerezeganya ndowooza ayagala okwogerezeganya ng'amaze okuyingira munda mu system. Nkugambye mu kusooka abasinga bagamba nti enteeseganya ekituufu nti enteeseganya gisobola okugyayo President Museveni ku myaka gyana kati agenda twala myaka gye 45 nti system bw'abeera giina nga kaluwa kategeka okuva ku polling station yakatambuza okutuuka ku National Talent Center ne ku Talent Center kabaka ba parliament ng'ayina buli kimu ekyetaagisa buli kimu nga kike kizibu okulangirira omulala okujjako nga naye mumaze okuteesa naye n'asalawo n'agamba ba DSO ba PISO ba DPC ba RDC nti akalulu mukeesonyiwe akaze ke mulina okulangirira nga bwe bakaleese we mulina okukalangirira awo kisoboka oli okumuwangula kati Nsibambi yeeyo line mwe yali ayita naye mu kutambula kwe ndowooza agenza okulaba nga tasobola kutambula bulungi nga tali munda mu NRM n'asalawo okugiyingira ng'omuntu. Kati bakabuusu Moses be tulinza okulaba nabo kye baaliko kyekyo ekyokusinkana President Museveni tumale tuyingire mu NRM oba si kyekyo ekyo nakyo tukirindiridde. Kati Nsibambi ng'omuntu munnamateeka ministry nyingi wakati olwaleero ndowooza baminisita basobola kutebuuke ku makya n'olweggulo misana ku makya n'olweggulo basiba boogereze basiba balaba bagenda kikola batya okudda mu ministry. Kati asobola okubeera ssabawolereza wa gavumenti kubanga mu mateeka ga Uganda ku baminisita bonna ab'e Uganda alina okubeera nga mukugu mu ministry eyo alina kubeera ssabawolereza wa gavumenti. Minisita wa Health asobola okubeera naye ne bw'atabeera then ne bana abalala minisita w'amateeka kati nga Mao naye asobola nga munnamateeka oba nga si munnamateeka. Kati Nsibambi asobola okukwata ekya Mao okubeera minisita wa Justice ne Constitutional Affairs. Nsibambi asobola okubeera ssabawolereza wa gavumenti ekyakiri wakiwanuka mwali ne mu ministry zonna asobola kitegeeza nti mu buli ka position konna aka gavumenti Nsibambi asobola okkenyigiramu. Kati abantu be Mawokota abamu mu akalulu kubanga bw'ofuuka minisita obeera wa ggwanga lyonna era abe Mawokota bakuyita mu ekereziya ng'omaze obbeeko kola nabawa buli kimu mbaggyeko amasannyalaze basalenzi baggyeko n'ebirala bwe bakuwa owa minisita kati ng'obwo obeera osobola okubeera nga otambula n'abantu bonna. Kati ekyebuuzibwa Nsibambi agenda nga muntu oba ne bakabuusu nabo bagenda nabo bafune ebifo kubanga n'okuyingira obuyingizi mu NRM kisobola okuba nga kimumala okumuwa ekifo n'obutamuwa okuteeka obutesi mu kifaananyi ekyo nga bw'okirabye essaawa zino ne bakusuulawo nga yeggwe Nsibambi tolina gw'osobola kukaabirira. Ffe wano tukimanyi bulungi nti abali kudda oluwabula gavumenti tebogerezeganya na gavumenti y'ensonga lwaki Basenyonyi baavayo okutabukira Nsibambi nga bagamba gwe Nsibambi byogezemu ffe tetwabibaddemu ekisooka tewawangula tolina mandate y'abantu ogenda kuteeseza muntu ki naye abantu abamu ne bakirabanga ekirungi singa abadde asigadde akivuze nga bwe kibadde mpola naye obuzibu obukirimu kwegatta ku NRM FDC y'omubufunze ng'oggyeko zino ssente zagenda wa Dr. Besigye ez'abakutulamu yo yakutukamu dda just kati ekyagenda mu maaso n'okutukamu President Museveni asayininga bamemba ba FDC buli luvannyuma lw'akalulu waluli yatwala Nabbosa Ssebuggwawo nga wa FDC nga ye vice president wa FDC mu Buganda oyo n'emutwala era ne bamuwa obwa minisita obwa ICT. Ndowooza chief whip FDC mu parliament kuba bakijjako Ssemujju ne bakiwa Nsibambi
era Nsibambi yabadde amyuka president wa FDC mu Buganda era ne President Museveni yamututte. So FDC mu bufunze eringa academy ya NRM. Speaker of Parliament yali wa FDC, Deputy Speaker yali wa FDC. Eze recruiting abangi nyonge bajja mu kibiina kya FDC. Naye ku myaka gya Nsibambi uyandibadde tusobola musuubiriza okugenda okufuna position kubanga kituufu sente zaziyina ye ng'omuntu mugagga abaddewo emyaka egiwera kitegeeza nti ebintu abibaddemu emyaka egiwera. Nze ng'omuntu sijagamba nti anoonyayo position naye ayinza okubeera nga tokisize zaayagala okwogerezeganya nga alina kusooka batuukako kubasemberera kusemberera NRM alabe system bwekola alabe ebikono bye boogerako asemberere President Museveni naye simanyi nti ogenda mu NRM kubanga nabane ba Minister President Museveni bakaba bagamba nti fe okulaba President Museveni kizibu era tusobola okumala obudde nga tetumulabyeko. So kati ekyo nakyo kizibu. Kati ekirala ku Nsibambi abadde mu opposition era nga ali credible political leader ku opposition. Kati ekyokusala obusazi ogenda mu NRM tekita credibility ye abakyalina kyagamba abantu. Kubanga okuva bwe yava mu kalulu ekyamazima abadde ng'eyagwa eddalu ng'ayogera bino n'ayogera biri n'ayogera bino nga buli interview kwe bamuyita agenda abaye akava kweno ng'akwata eno abaye akava kweno ng'akwata eno. Bakati wano abayingidde ekibiina ky'ebyobufuzi ekiina amateeka gekigoberera basooka okugamba nti sooka otte ku bigere mu mawulire sooka okkakkane nti bwe tuba nga tukulikulutinze nga memba alina kukola kino nekino nekino nekino. Tekyandibadde kibi opposition ogenda mu government kubanga mu nsi ezaakula owa Labour Party akolera mu Conservative Party. Kati nga Labour Party bwefuga ebungereza olwaleero wa Conservative asobola okujja. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Mu gavumenti eyo owa Republican Party mu America asobola okubeera minister mu gavumenti ya DP era ne DP kyekimu okubeera minister mu gavumenti ya Republican Party. Ndowooza ekyenjawulo ekiri wano nti ono yasaze busazi n'agenda. Kati Mawunga bwe bamuwa minister nga kyali wa DP nti obuzibu bwe bakola nti bo balina endagaano naye bali tebaba na ndagaano bakulondayo okusinziira ku bukugu bwo n'omanya nti layini zange ze zino mwenyina okutambulira singa bano baseesetuka ne bava wano ne bajja wano ffe tuba tetukikkiririzaamu nti Labour Party ekkiririza mu kino ne kino ne kino ne kino tuzzeeyo abagwira nti buli omadde ewaabwe nti Omumerika abeere nga ye priority esooka mu Amerika nti singa DPS eseetuka nga yeri mu gavumenti owa Labour Party owa Republican yagamba bugambi nti ffe tetubikkiririzaamu bino ndi minisita nekino sikikkiririzaamu ne kino ekyo kisoboka. Naye kati wano ndowooza
basoka kuteesa mukono ku ndagaano soko veeyo eri oyingire wano. In fact Sebugwawo okumuwa obwa minister yali tanaba kuva mu FDC officially. Ne FDC yo kasita yamala list we yagira basebugwawo ne nakkiriza n'agamba nti nze nzikiriza okubeera minister mu government ya President Museveni. Kyalaga Lwatu nti onaina okuva mu FDC era bamugoba mu FDC n'avaamu. Officially tayingira nga NRM naye ali mu government ya NRM. Kati Nsibambi toina obadde osobola kumujja nti okumuwa obwa minister katugambe ne baba bumuwadde n'asigalayo mu FDC tekisoboka. Just ekifaananyi okufuluma obufulumi kyamaliriza kireetedde ekibiina kye kya FDC okumwegano gamba nti ffe tetuli noono era ebikolwa bye n'ebirala bibye. So kati tukyalinda tulabaawo mu gwokutaano awo lisiti y'abaminisita ng'emaze okufuluma anaabeerako agamba nti FDC gy'amazemu akaseera akawera tewabadde njogerezeganya, tebawuliriza, bakutandikirawo, tebakuvaluinga kulaba biki by'osobola nti naye bwe yatuuka President Museveni bw'abadde agenda ayogera ne President Museveni alabye nti President Museveni musajja awuliriza ensonga lwaki asazeewo n'ayingira eri. So ku ludda lwa gavumenti lwa President Museveni lwa NRM yeefunye wini ono emaze omutwala ekitali mu opposition tebasobola okujja mu NRM ne bakwata Otafiire ne bamutwala nti ne bakwata minister oba we NRM yenna ow'amaanyi kabenga mubaka wa parliament n'asala n'agamba nti nze ngenze mu FDC mu DP mu NUP ne mu bibiina by'opposition ebirala. Of course opposition balina okwogera era bagenda kukomerera emisumaali egy'akatiko Nsibambi. In fact tetubale na topic ya amaanyi nnyo eyo kya mu politics ne kati ndowooza negenda kubeera topic bagenda kubeera nga bagezaako okumukomerera okulaga ebibi bye kye yali ayagala kuba kati waneeno oluvannyuma lw'ensisinkana eno ne President Museveni tulina ogenda kugamba abantu nti ono yali tayagala kwegatta mu NRM. Topic egenda kubeerawo nti gundi yali ayagala kwegatta mu NRM biki ebyo byo bigenda kubeerawo naye nga bwe tulaba kati essaawa ya kakati tulindirira n'Ensibambi ayogere tuwulire ku side ye ng'oggyeko n'ebadde mu press conference. Kino tasobola kubeera nga kibadde kuva wano mu meeting ke balimu mu State House kino kyandiba kibadde kirukwa ebbanga ddene ye ng'omuntu eggwanga limwetaaga Professor Mulamba mu mateeka kitegeeza ayina capacity y'okubeera vice chancellor wa university ya government oba ggulu oba wa so wabasobola omuteeka wangi n'ebivumo bino bye bamuvumye okuva okusinkana President Museveni kakasa naye yeetamiddwa n'agamba kansale busazi nzireko mu NRM nti opposition tena kyemuwadde kikulu tebaddewo gyali tewuliriza n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. So mu bufunze Professor Yusuf Nsibambi ku tikiti ya FDC akyali mu parliament mpaka mwezi ogwokutaano amaze okwegatta ku kibiina ekya NRM. Tugenda koma wano ku nsonga eno tujja tandikira awo akuume.